nikano chekoleza twagala tugenda okubatandikira oba tutandika obakolezaako obubiriiti mwake ng'ebitundu ebimu bisobola okweyasa kati omukulembeze agira abeerayo bwabanga Museveni ebikolobero yeyongera bikola mu speed y'ekitalo nga Kyagulanyi mu ggwanga tali mwana amwasamira gwatyambu nga bwe mwagambye agira abeerayo okitegedde amawulire mangi abe South Africa no bo bagenda kubatta ebintu ebyo mu bitwale serious ejambi yeka abe South Africa ate egenda kukaaba ng'ennaku z'omwezi 3 baabalaalika ng'ennaku z'omwezi 3 akyayagala obulamu afulume South Africa ejambi yegenda kukaaba nze nabagamba olutalo lwe South Africa luli suppose abaluteekamu ssente babede ng'ate bo baluteekamu ssente butazikira bw'oba oyinayo omuntu w'ebyesaala by'oba ovaako okumusabira munoonyeze luwenda butya bwagifuluma oba wawo okuuma mu South Africa abeerere ddala mu mpuku obutafuluma naye ye ejjambi yegenda kaaba mu South Africa ensi ziri ku mission ya kugoba bagwira kati weebuuze lwaki bano abe Dubai lwaki bakyagaanya okuta ennyonyi nga Kanywa Musaayi yavuddeyo n'abagamba mbu ye talina Ebola ennyonyi bakyagaanya ozita oba Museveni ajegera biki oba ajegera oba bamuyina covid manyanga Ebola oba tebamuyina bo tebaagala kumanya statement gye bakola mu kusooka nti bayina Ebola yemala kati eyo gavumenti okyasobola kudiiringa naye nnimba bwetyo n'olimba ne bannansi bo nga tobagaza mu muyina Ebola nga temumulina kati egira ebakwatirayo nabo basibireyo ng'ennyonyi ekyagaanya ozita bano abasajja bali ku mission ya kugoba bagwira mu nsi ne muno mu Buwarabu kyakyuse kati mu Buwarabu tokyasobola funamu mirimu gino egibadde egy'amaanyi nti oba bwa manager oba sugundi simanyi biki abagwira bagenda tandika kukola bino birimu bino ebisingayo okuba obubi abasajja batandise okuyingiza abannansi baabwe mu system mulimu gw'aba manager nga bagubawa mulimu gwa kino nga bagubawa egyo emirungi nga bagibawa abantu baabwe babajjeeyo mu comfort zone kati nabo babayigiriza okukola kati nabo babaleese ku table balina okukola bino bibabadde beebaka ne badda ku simu ne basireyinga bakadama ne bakola babagwira ne bakola ebyo batandise obigobawo wano mu nsi z'Abawarabu mugenda kulaba nga buli mbuzi ku nkondo yaayo ate nze kyensinga okwagala buli omu adde ewaabwe mutereeze ewammwe mulekerawo okuzunga munoozunga mugamba mutya guys kansuubire muli bulungi nange ndi fine ebigenda mu maaso bingi simanyi na wakutandikira naye tugenda kubitemaatema gwe wano kusobula oba tova tugenda kubitemaatema tandikirewo oba tutandikire ekiro kyakeseza leero naloosa omukulembeze nga buli wenteekawo omutwe gwendo taninga mboba kiki kati bugenza okukyanga ndowooza omukulembe nga mpulira mu miisinga ebigenda mu maaso bibadde bingi wano ku internet kubaddeko olutalo lw'abano bakomuledi nga terukwatagana lulinga mabina naye nga njagala n'odduteesaako ebingi naye nga mpulira omukulembeze mu miisinga siibagambe bali mu lutalo nti banaye naloosa omukulembeze nga bwewayika nsirike nembeerawo mu nnaku ebyo bibadde bikyagenda mu maaso eyo ng'eno Museveni Kanywa Musaayi Ebola ali mu mwegaana okufa neka oba omusajja agenda kwegaana Ebola paka ddi bwe bamwegaana bwe bamukkiriza bwe bamwegaana nkimanyi nammwe abantu nuulidde omukulembeze mu miisinga tewali atamiisinga bu video bwe yatanga ali magere bwe yatuteera nga ali busaabala obu video nga ali kavule wano nga bamufiriminze wano atambula mu style mwenna kimanyi mu miisinga naye akageri ne gyali eri nti tatudde akola mulimu gw'amaanyi tujja kuguma naye Uganda tusooke tugiwulire taliimu Kyagulanyi Uganda mugiwulire taliimu Kyagulanyi ekyo kye bayita ekiwowongole kiri awo kiringa oba kiri awo kisisi kati nalabyeko omuledi yavuddeyo n'agamba ono Kanywa Musaayi Museveni bali mu kutulugunya abantu olw'okuba Kyagulanyi mu nsi taliimu bino ebikolobero bandibadde tebabikola bingi baatyanga obbikola nga Kyagulanyi waali senga omanyi press conference ze yakatuuza kavule senga mumanyi bye yakoogera naye byonna babikola olw'okuba taliiwo kati batulugunya abantu pulezidenti waffe yayogeranga era biki mbwera nnyinimu waataba ebikere bitemba muli nga otyo bwe kibanga pulezidenti waffe obutabeerawo kwe kugenda okubanyigiriza akasinga kaawo kaagira abeerayo gy'ali fe aba mu miisinga awo tujja gguma mu bitiibwa eby'ekitalo tujja gguma basobole okubanyigiriza akawerako fe ababakoleeza tugenda okujja obbakoleeza ati lisiti nga mukaze nnyo nnyo oba nga ebitundu ebimu bifuuse bitoogo mutandise okweyasa
nga mutandise okwekoleza mumanye ekitoogo bwe kikala kitandika nekyekoleza twagala tugenda okubatandikira oba tutandika obbakolezaako obubiriiti mwake ng'ebitundu ebimu bisobola okweyasa kati omukulembeze agira abeerayo bw'abanga Museveni ebikolobero yeeyongera obbikola mu supiidi ey'ekitalo nga Kyagulanyi mu ggwanga tali mwana amwasamira gwatyambu nga bwe mwagambye agira abeerayo okitegedde amawulire mangi ab'e South Africa nno bo bagenda kubatta ebintu ebyo mu bitwale serious ejjambi yeeka ab'e South Africa ate egenda kukaaba nga ennaku z'omwezi 3 baabalaalika nga ennaku z'omwezi 3 akyayagala obulamu afulume South Africa ejjambi yegenda kukaaba nze nabagamba olutalo lwe South Africa luli abaluteekamu ssente babede ng'ate bo baluteekamu ssente butazikira bw'oba oyinayo omuntu webyessaala by'oba ovaako okumusabira munoonyeze luwenda butya bwagifuluma oba wawo omukuuma mu South Africa abeerere ddala mu mpuku obutafuluma naye yo ejjambi yegenda kukaaba mu South Africa ensi ziri ku mishoni ya kugoba bagwira kati weebuuze lwaki bano ab'e Dubai lwaki bakyagaanya okuta ennyonyi nga Kanywa Musaayi yavuddeyo n'abagamba mbu ye talina Ebola ennyonyi bakyagaanya ozzita oba Museveni ajegera biki oba ajegera oba bamuyina covid manyanga Ebola oba tebamuyina bo tebaagala kumanya statement gye bakola mu kusooka nti balina Ebola yeemala kati eyo gavumenti okyasobola kudiiringa naye nnimba bwetyo n'olimba ne bannansi bo nga tobaagaliza mumuyina Ebola nga temumulina kati egira bakwatirayo nabo basibireyo ng'ennyonyi ekyagaanya ozzita bano abasajja bali ku mission ya kugoba bagwira mu nsi ne muno mu Buwarabu kyakyuse kati mu Buwarabu tokyasobola funamu mirimu gino egibadde egy'amaanyimaanyimu nti oba bwa maneja oba sugundi simanyi biki abagwira bagenda tandika kukola bino birimu bino ebisingayo okuba obubi abasajja batandise okuyingiza abannansi baabwe mu system mulimu gw'abamaneja nga bagubawa mulimu gwa kino nga bagubawa egyo emirungirungi nga bagibawa abantu baabwe babagyeyo mu comfort zone kati nabo babayigiriza okukola kati nabo babaleese ku tebo balina okukola bino bibabadde beebaka ne badda ku simu ne basireyinga bakadaama ne bakola babagwira ne bakola ebyo batandise obbigobawo wano mu nsi z'Abawarabu mugenda kulaba nga buli mbuzi ku nkondo yaayo ate nze kyensinga okwagala buli omu adde ewaabwe mutereeze ewammwe mulekerawo okuzunga munoozunga mugamba mutya guys kansuubire muli bulungi nange ndi fine ebigenda mu maaso bingi simanyi na wakutandikira naye tugenda kubitemaatema gwe wano kusobula oba tova tugenda kubitemaatema tandikirewo oba tutandikire ekiro kyakeseza leero naloosa omukulembeze nga buli wenteekawo omutwe gwendo tani nga mboba kiki kati bugenza okukyanga ndowooza omukulembe nga mpulira mu miisinga ebigenda mu maaso bibadde bingi wano ku intaneti kubaddeko olutalo lw'abano bakomuledi nga terukwatagana lulinga mabina naye nga njagala n'odduteesaako ebingi naye nga mpulira omukulembeze mu miisinga siibagambe bali mu lutalo nti banaye naloosa omukulembeze nga bwewayika nsirike nembeerawo mu nnaku ebyo bibadde bikyagenda mu maaso eyo ng'eno Museveni Kanywa Musaayi Ebola ali mu mwegaana okufa naye oba omusajja agenda kwegaana Ebola paka ddi bwe bamwegaana bwe bamukkiriza bwe bamwegaana nkimanyi nammwe abantu nuulidde omukulembeze mu miisinga tewali atamiisinga bu vidiyo bwe yatanga ali magere bwe yatuteera nga ali busaabala obuvidiyo nga ali kavule wano nga bamufiriminze wano atambula mu style mwenna kimanyi mu bumiisinga naye akageri ne gyali eri nti tatudde akola mulimu gw'amaanyi tujja kuguma naye Uganda tusooke tugiwulire etaliimu Kyagulanyi Uganda mugiwulire etaliimu Kyagulanyi ekyo kye bayita ekiwowongole kiri awo kiringa oba kiri awo kisisi kati nalabyeko omuledi yavuddeyo n'agamba ono Kanywa Musaayi Museveni bali mu kutulugunya abantu olw'okuba Kyagulanyi mu nsi taliimu bino ebikolobero bandibadde tebabikola bingi baatyanga obbikola nga Kyagulanyi waali senga omanyi press conference ze yakatuuza kavule senga mumanyi bye yakoogera naye byonna babikola olw'okuba taliiwo kati batulugunya abantu pulezidenti waffe yayogeranga era biki mbwera nnyinimu waataba ebikere bitemba muli nga otyo bwe kibanga pulezidenti waffe obutabeerawo kwe kugenda okubanyigiriza akasinga kaawo kaagira abeerayo gy'ali fe abamu miisinga awo tujja gguma